nga 18 Ogwokutaano 97 nze Livingstone Kasozi ow'Ekyaggogo. Singa Mukama abanga mpise ekiseera kyonna ntegeeza ab'ekika bonna nti mukyala wange Florence Kasozi awamu n'abaana bange, mu baana abo nga mwe muli Diana Nansubuga, Regan Sematimba, era wasuubirwawo omwana omulala owokusatu bayinza okumuleeta essaawa yonna. Abaana abo bonna bajja kubeera n'omukyala mu nnyumba yange. Manya Sserwanga Kasozi yani mutabani w'omugezi Livingstone Kasozi. Twebaza abantu bonna babeereddewo Music Bakadonkamu n'abayagala nnyo muzeeyi waffe. Amanya Diana Kasozi muwala w'omugezi Livingstone Kasozi. Nebaza abantu bonna bawagira Kadonkamu awamu n'abantu bonna abawagira mugenzi Livingstone Kasozi. Timwebalire mwebalire ddala. Amanya nze Regan Kasozi. Mwebaza nnyo mwenna abawagizi ba Kadonkamu, abawagizi bo kitaffe Livingstone Kasozi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Abasatu abo be bamulekwa ba Livingstone Kasozi be yaleka emyaka 28 emabega nga 19 Ogwokutaano 1997 yafiira ali ku Busabala Nursing Home ku lunaku lwali lwa bbalaza nga bukya. Muyinza okumbuuza ku baana bange ababiri bwe bati lwaki ono gwe ntawanya kubanga Diana ye mukazi watte ebibyo si bizibu nnyo ze ndabanga byangu kasita alifumbirwa n'aterera mu ddya ekyo kimumala tewali bakabuuza ate n'omukuza kyemufalasira kuyenza wamunkulize nga muntu mutegeevu ayiga eby'omu maka nejalifumbirwa eri balimpa ku kitiibwa wadde neefiira dda naye Sematimba musajja wattuulirwa n'okulanga ng'ebizibu bituuka ekisooka n'ennyoko walumbe wamutwala osigala butwa pozi ne mwannyoko oli naye ate ebizibu bwebibanga bikedde okumanga amasajja nokyemalira wekka k'oli musajja ne mwannyoko mukwasa wadde mukuluwo naye ate omufuganga n'okumuyambako mu bizibu bye ye gali bafumbiddwa aleme kujula nze gwe mwana wange gwe musaayi gwange gwe musika wange saagala otawa. Livingstone Kasozi yategeerekeka nti yaleka abaana babiri olweze ennyimba ze yagendanga ayimba ez'enjawulo wabula Livingstone Kasozi yinza ogamba nti yakozesaamu obusungu yensonga lwaki nti omwana ono owookusatu teyasobola kumumentioninga mu luyimba lwonna ensi okubeera nga emutegeera naye nga yakireka omwana oyo nga akiraze nti omwana gyali era ne mukyala we namwandu Mama Florence Namanda yali akimanyi era yaliwo nga alindirira omwana olunaku lwalijja kubanga nti bba yali yakimugamba nti waliwo omwana owookusatu. Ensonga nze gye nnyinza okwogerako enkulu essaawa eno eya muganda waffe Sserwanga kubanga abasinga ndowooza babadde bamanyi nnyo Diana ne Regan naye Sserwanga naye erinnya ly'eddala ye Kasozi era nga azaalibwa kitaffe Livingstone Kasozi. Ekyo kye nsobola okwogerako ekimpa essanyu obudde buno. Kale bwe gutyo mu luyimba ebizibu by'ensi Livingstone Kasozi yayimba ku mukyala eyagaba omwana nga amugabira omugagga Haji owa Siringi. Muzeeyi yanyimbirako mu luyimba lw'ebizibu by'ensi lwase okunambika Nganzu. Mu luyimba olwo yagezaako okulaga nti mwalimu omukyala yasobola okugaba omwana ku sayidi endala naye era n'akikaatiriza nti owange ne bwe bali bamututte wakiri ndisindikira bwagu n'ababwaguliza oyo yenna ali oba omusaayi ogwaffe gulimu kalondoozi mu nsonga eyo yasobola okutegeereza ensonga zonna ekitegeeza gwe baali boogerako
enze kennyini. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China, omulizi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D, mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira, kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 070 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. Segwanga yakunera nsonze, ninawo obuyimba obulala bwengase kuwaluli obwajjuuzi. Bugalo n'enduulu saako emizira, ebikuba wentuuka bimpadde amaanyi wamma nsiimye. Kyenvudde nvaayo ntuuke we muli, nga nnina ebizimbe ebirala wonooba ow'okuyiga bigase nga ggwe. Naye ate munnange essaayo omutima, kuba nze ttica waakuyigiriza okuwola n'okubanja byombi obiyige. Nze bwe nnyumya ebyange mwe munnyooma, so bye mmagamba bye by'amazima, obwesigwa bulinga zaabu. Kigambibwa nti Livingstone Kasozi yakola kinene nnyo okulaba nti ajjayo omwana we Sserwanga ng'akyali mulamu. Wabula nti jjajja oba nazaala oba maama w'omukyala ye n'alemesa enteekateeka ezo, kubanga eri baali basiraamu ne bagamba Livingstone Kasozi asiramuke, ekintu kye yagaana nga n'ewaabwe nayo eddiini yali y'amaanyi nnyo nga tebakiikiriza. Kati wakati awo mu kubeera nga basika omuguwa bw'atyo mukadde Nazaala Janet Nancha yatuuka okubeera nga awalirizibwa okufunira muwala we omwami amutwala, era bw'atyo omugenzi Sauda Nattabi yafa 2003. Ye mama w'oyo omwana Sserwanga yawalirizibwa okubeera nga agenda
mu bufumbo ewa Haji Kiwalabye. By then Kiwalabye yali mu Abdul Kiwalabye yali mukulembeze LS1 mu bitundu by'ekyazanga. Kale bwatyo n'agenda n'afumbirweyo. Livingstone ekyo kyayimba nti bamugabira Haji owa siringi naye nga Kiwalabye kubanga naye by then yalinamu ku ssente. Kale bwatyo ono omwana n'agenda n'abeera eri era n'afuna amanya ag'obusiraamu. Kale oluvannyuma omwana ono yamala n'akomawo Sserwanga omwana owookusatu naye nga obudde buno kitegeerekeka nti ate eriyo n'omwana owookuna nga waliwo omukyalo omu eyajja yava Kabaale najja awaka agamba nti tuzze tunoonya bunoonya tuleese omwana ono wakasozi. Omwana yali akuzeemu nga n'olumbe lwaggwa dda. Kati tumugamba byajja bitya aga ebintu bibikwata omwana yoga nti nze njagala kugenda waffe. Kati nga Kasozi yajja nti yafunyisa omuwala olubuto, omuwala oyo n'agenda nalwo, omuwala mwagenda nalwo n'afiira eyo naye n'abagamba yaleka abagamba omwana ono wa Kasozi. Kati omuwala ye yali yafa dda nga ne Bakasozi tebannalwala. Kati ne tuteebereza nti omuwala oyo yavaako obulwadde obwatta Kasozi. Kati naye ye teyamanya nti n'omuwala yafa era teyamanya n'omuwala yagenda n'olubuto. Twabiraba luvannyuma byonna ng'era omwana yali yafa Nakasozi lwakuba nti bo bwe bajja baagala kulaba bulabi wazzana era baalabawo ne bagamba ffe tetulina kye twagala tuli bulungi mbya ssente ne mbyaki twali twagala kumanya wano. Ne batambula ne bagenda. Ekitegeeza omwana oyo ye yaddayo mu famire taliimu. Ali etaliiwo naye nga tumumanyi tijali. Kati obudde buno Kasozi alina abaana ameka? Obudde buno abaana betumanyiko bali bana. Kubanga nze mmanyi Sserwanga omumanyi si ye mwana omukulu. Sserwanga Nansubuga Diana ne Sematimba Regan. Waliyo n'owookuna. Owookuna bamuyitaani? Manya kusaawa eno sijjako okujjawo nga amaze kukuba ku masimu ne nzijukira. Muwala mulenzi? Mulenzi. Muzeeyo era yamuwa amanya muzeeyiri Mubiru. Yamuwa amanya naye sikyagajjukira bulungi naye ng'ayagezaako n'omuleeta by then nali nkyabeera kubayita ababiri. Tituukake okubayita ababiri mulaba omwana baamuleeta naye sikyajjukira amanya ge baamuwa. Kiba kinneetaagisa okusooka okukonsala. Kale oye mukulu wa Livingstone Kasozi amanyiddwa nga Ssalongo Frederick nga akiikaatiriza nti eriyo omwana owookuna eyajja. Kale abaana bagenze bawera naye nga ababadde bamanyiddwa baali babiri ye Sematimba Regan ne mukulu we Nansubuga Diana. Kale bw'atyo oluvannyuma nkugambye nti ono yamala najja kubanga kigambibwa nti ono baali Janatye Sauda Natabi mama wa Sserwanga oba mukyala wa Livingstone Kasozi we tuba tukitaaminga baali bazaalibwa Kabwohe. Eyo nti embeera ziri ez'entalo baawalirizibwa okubeera nga bava etendero Kabwohe ne bagenda ne basenga ekyazanga era eyo ye ono Livingstone Kasozi okutuuka okuzaalamu ono oyo omukyala nga weeyo kyazanga. Omukyala ono omugenzi Sauda Natabi yali mukyala wa Livingstone Kasozi eyamuzaalira omwana we omukulu kubanga nkugambye nti Livingstone Kasozi agenda okufa Sserwanga yali aweza emyaka 11 ekitegeeza yali muntu akulidde ddala naye olw'embeera ey'obusungu obwaliwo y'ensonga lwaki omwana ono teyavaayo naye nga ne mu kiraamo ekyakolebwa nga 18 ekyakolebwa Livingstone Kasozi ku lunaku lwa Sunday nga 18 omwezi ogwokutaano 1997 olwo afa enkeera nga 19 omwezi ogwokutaano 1997 n'omwana ono baamuteekamu nga ekiraamo bwe kiri. Ebbaluwa eno gye ngenda okusoma wano nkulu nnyo. Waliwo omuzeeyi omu ku bazeeyi ab'omugenzi ndowooza gwe yagikwata n'agimuteresa
naye n'agamba nti esomebwanga mu lujjudde ndowooza utukiwulidde bulungi akati ntandika naye bwino nali mu nga 18 ogwokutaano 97 nze Livingstone Kasozi ow'ekyaggogo singa mukama abanga mpise ekiseera kyonna ntegeeza ab'ekika bonna nti mukyala wange Florence Kasozi awamu n'abaana bange mu baana abo nga mwe muli Diana Nansubuga, Regan Sematimba, era wasuubirwawo omwana omulala owokusatu bayinza okumuleeta essaawa yonna. Abaana abo bonna bajja kubeera n'omukyala mu nnyumba yange n'abaana bonna, era tewali muntu yenna alina buyinza kuwakanya bantu abo kusigala mu nnyumba yange. N'ebintu byange byonna bya mukazi wange n'abaana bange, tewali kifuluma. Era biwandiise nga ntegeera nze Livingstone Kasozi. Ababaddewo yali Kabonge Livingstone, ne wabaawo Bukenya James, ne wabaawo Eni Atonyeze Kevina, ne wabaawo omulala nga ye Musoke Deogracias. Waliwo n'omulala yali mu mbiriizi ng'akase emisitale nga 10, yali si Katonyeze Mubiru taata we. Okiba kyetagisa nyizo kiddamu kwaya tekikapire n'ekitundu. Okay, kale bantu bange mbebaza ekyo gyonna gye mutuusaako engalo nti mwebale okubeera nga mugoberera, mwebale kwagala kadongo kamu. Bantu bange mbategeeza nti ekitabo kya mukadde waffe Muzeeyi Magala eky'Abaganda Abasuukulumu mu myaka 2024 kiikino weekiri. Nsigazizaawo kopi 3 zeze emitwalo 3. Kale munnamukisa ekitabo kino kiri ku mitwalo 10 nga okyefunira. Neebaza abo baganda bange abasobodde okubeera nga bawagira mukadde waffe Muzeeyi Magala. Tazibwawo bali kyewuunya gw'oyambadde kitasimbwa. Ekitabo kikino eky'Abaganda Abasuukulumu mu myaka 2024 nsaba mukinoonyeeko. Ekitabo kino nategeera nti ku reception ya Radio Simba kyaggwayo, ndowooza nze akyasigazizaako ku kopi. Waliwo copies 3 zokka, kya mitwalo 10 tusobola n'okukolera delivery. Programu ene eteekebwamu aba New Subs Fashions abo basangibwa ku Sunset Arcade. Bakugamba nti genda weefunire ku byambalo eby'abakyala eby'enjawulo. Hajjat Namatovu Fatuma waali okubanga akuweereza. Tambula ng'ova ku Pioneer Mall odda ku Alua Park oyisa Wilson 1 Health Pharmacy. Kati Health Pharmacy weekoma yambuka amadaala osange omukyala Hajjat Fatuma. Banaye mbeegayirira at least genda owagire ku mukyala oyo. Ky'omuwagidde kyonna nange kyengenda okufuna mbeere nga nsobola okujja nyongere okubaweereza. Amaz Closet Photops and more abasangibwa ku Ham Shopping Ground Block D. Edduuka liri 252 genda ofune engoye z'abakyala ab'enjawulo. B is a hotel and bar abo bali nsaggo ku lw'ennakawuka gwe ayagala okubeera nga awummulamu oba ebyokunywa ebyokulya kulaba mipiira. Genda mu kifo ekyo. Tulina Kikaya College and Vocational School basangibwa ali Bulenga ku 7. Genda otwaleyo omwana. Basomesa arts ne sciences badde ne boarding courses ez'omu mitwe zonna bazisomesa wali ku Kikaya College. Ku Kikaya College basomesa courses zine ezisomesebwa ku mutendera gwa secondary. Then ku vocational ne basomesa courses ez'omu mutwe
zonna. Kati ekyenjawulo nti omwana owa secondary aina olunaku eri ku vocational lwagenda n'ayigayo ekyomutwe IT ne olulimi oluchina babiritaddeko nnyo esera. St Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono ne Twinex International bali wali Ebulaga Plan B Records abo basangibwa wali Mubende. Kati gwe eyeetaga ennyimba zino ez'akadongo kamu ntuukirira ekasubi kuva sooka kwa bula stage oluyimba we weesitula nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 enkola ekusingira obwangu gye tukozesa ku WhatsApp lwa 10 ntandikira ku nnyimba za 15 gwe yeetaga album ate eyo ya sente endala kubanga mbandina okugidabinga. Kale bantu bange bwe tutyo bwe tuli video eyo gye tukozesezza y'abaana abo nze yagishootinga ennaku z'omwezi zijjukira zaali 8 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2022 olunaku olwo twali tugenze eyo ekyabbogo ew'omugenzi Livingstone Kasozi. Waliwo embeera eyali ewaka wakati w'abaana nga twali tugenze kubeera nga tutabaganya abaana abo era kya mukisa mulungi nti nze eyakulemberamu enteekateeka ezo twali ne omukadde waffe Sebambulidde Patrick oyo nno Livingstone Kasozi eyali amusomesa kati waafa n'asala nadda ewa Prince Jopo Kafero obudde buno akola mu Posta Uganda. Twalina Salongo Kadongo Kamu oyo w'Ekibuye ne tubeera ne Sir William Kibuuka kati Nansubuga Diana twagenda naye n'abalala betwasangayo kati nga Serwanga yali avudde eri ekyasanga nga ze Sematimba Regan twamusangayo, mukadde Florence Namanda twamusangayo n'abalala era enteekateeka zaffe zaggwa bulungi ne tuvaayo nga buli kimu kiri bulungi. Kale yeyo video nandibadde sikola video eno naye waliwo omuntu eyatadde video eyo ku TikTok ng'asazeeko omwana ono Serwanga kati nebaayo omwami oba bamuyita oba mwami oba mukyala naye akozesa Money for Life najja n'antaaginga n'agamba ono nga asazeeko ku omwana omulala ate saakomyawo waliwo n'omukyala Omumbejja Ndagire Sharifa najja nga naye ambuuza nti ate omwana ono owookusatu avuddewa ffe tumanyi abaana babiri. Kale ebintu bino mbagamba nti ku YouTube channel yange buli kyoyagala osobola okubeera ng'okifuna buli kimu natwala obudde nenkiteekako. Kale bantu bange yensonga lwaki nzize at least olunaku olwaleero mbalage nti Livingstone Kasozi abaana be yayimbangako mu nnyimba si beebo be yalina gwe yali amanyi naye nkugambye olw'ekisungu kiri kubanga tiyeewuuba ekyazanga ng'ayagala bamuwe first born we naye nga ewaka tebakkiriza. Ewaka omukyala oba Nazaala Hajjati Janat Nancha ng'agamba olina kumala kusilamuka okukuwa Kasozi ate nga bo ewaabwe nabo tebakkiriza kubeera nga basilamuka. Kale bw'atyo kwe kufiisa oyo omwana n'asigaza obulamu bwe nga butambula ne bano. Era ojja kujjukira nti n'oluyimba Mere Kipapula luno era lwalimu embeera eyeekuusa ku mama wa Serwanga Livingstone. By the Livingstone Kasozi mu bulamu bwe yayimbanga ebyo ebimuliko ate ye nga tamanyi nti ayite nga bwe kizze nga bwakiyimba era ekyafuula Livingstone Kasozi ye ne mu bulamu bwe obwaddala yalinamu atulira nga tamanyi kukukuta. Ndowooza alinga nze nange omuntu akukuta ebiseera ebisinga ankaluubiriza okubeera nga nkolagana naye. So bantu bange kyekyo ekindeese olunaku olwaleero kubalaga kubamu ku baana ba Livingstone Kasozi abo be yaleka mu nsi. Yaleka abaana 3 ye be yali agira naye ate ono owookuna nga we batutegeezeza nti yajja oluvannyuma. Kale bantu bange mubeere bulungi mweraba. Akatalekeka Sematimba Regan waliwo eyampaabira n'aŋŋamba Sematimba Regan muzeeyi yakulekera buvunaanyizibwa kubeera ng'okuuma Diana naye mbuggwe oli ku ttiimu y'amaani yeekumalawo. Kyokka nno ne gwe baagira gwe baakugamba okulabirira naye ali eri ttiimu ya Chelsea kyemukola naye nga
bantu bange mbatumiddeko nnyo Sematimba Regan awo wona weebale kulabirira maama abato bali batya munnange ate omukyala ali ata weebale kubanga omulabirira. Njagala oluyimba olwo gwe musika lukozese muzeeyi yakugamba nti mukadde we yoyo mukyalawo nti ne waabanga akusobezea atya tokwatanga omukono omuteekeko. Ekyo nsaba ogondere ebigambo bya muzeeyi luwulirize wadde igwe oyagala nnyo okuwola n'okubanja. Diana eyo yonna gy'oli munnange taata w'abaana agamba atya abaana waliwo Florence wange agamba atya yo Florence bamubbula mu Florence Namanda then naawe Serwanga gy'oli kati nsigaziza ku miitinga kwoyo omwana owokuna omuwala oyo gwe bazaala Fort Potro. Kale bantu bange mubeere bulungi mweraba. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Ama's Closet. Tutunda ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. Segwanga yakunera nsonze ninawo obuyimba obulala bwengase kuwaluli obwajjuuzi bugalo n'enduulu saako emizira ebikuba wentuuka bimpadde amaanyi wammansiimye kyenvudde nvaayo ntuuke we muli nga nina ebizimbe ebirala wonooba ow'okuyiga bigasenga ggwe naye ate munnange essaayo omutima kuba nze ttica waakuyigiriza okuwola n'okubanja byombi obiyige
nze bwe nnyumya ebyange mwe munyooma so bye mbagamba bye by'amazima obwesigwa bulinga zaabu. Muyinza okumbuuza ku baana bange ababiri bwe bati lwaki ono gwe ntawanya kubanga Diana ye mukazi watte ebibye si bizibu nnyo nze ndabanga byangu kasita alifumbirwa n'aterera mu ddya ekyo kimumala tewali bakabuuza ate n'omukuza kyemufalasira kuyenza wamunkulize nga muntu mutegeevu ayiga eby'omu maka negyalifumbirwa eri balimpa ku kitiibwa wadde neefiira dda naye Ssebatimba musajja wattuulirwa n'okulanga ng'ebizibu bituuka ekisooka n'ennyoko walumbe wamutwala osigala ebutwa pozi ne mwannyoko oli naye ate ebizibu bwebiba nga bikedde okumanga amasajja nokyemalira wekka k'oli musajja ne mwannyoko mukwasa wadde mukuluwo naye ate omufuga ngalo kumuyambako mu bizibu bye ye gyali bafumbiddwa aleme kujula nze gwe mwana wange gwe musaayi gwange gwe musika wange saagala otawane. Manya Sserwanga Kasozi yani mutabani w'omugenzi Livingstone Kasozi. Twebaza abantu bonna babeereddewo music wa Kadonkamu n'abayagala nnyo muzeeyi waffe. Amenya Diana Kasozi muwala w'omugenzi Livingstone Kasozi. Nebaza abantu bonna bawagira Kadonkamu awamu n'abantu bonna abawagira mugenzi Livingstone Kasozi. Timwebalire mwebalire ddala. Amanya nze Regan Kasozi. Bebaza nnyo mwenna abawagizi ba Kadonkamu abawagizi bo kitaffe Livingstone Kasozi. Mwebale nnyo mwebalire ddala.